olwaleero ennaku yonna gavumenti gyeri mu kulaba eva mu masomero mazima kubanga basomesa longo kaliculamu okitegeera basomesa abaana you can be the president, you can be the prime minister, you can be the CDF okitegeera babisomesa abaana kati abaana ne bakula nga bamanyi be ba leaders of tomorrow ne batandika ottawaanya gavumenti okitegeera ne batandika okujja baagala ntebe kati ng'ekiriwo leero abaana bano abasinga ottawaanya gavumenti be ba 1990 eyo okitegeera kubanga mujjukire bwe twasomera nga babagamba you are the leaders of tomorrow, study hard, you are the Museveni of tomorrow, you are the good of tomorrow. Kati abaana abakuze baagala kuba the leaders today. Amasomero mulekerawo okulimba abaana muve wansi nga abaana mubabuulira amazima nga mubagamba ababagamba ki ate mujjukira abaana be mwasomesa tebalina mirimu bantumye nabo naye ekyo sigenda kyogerako leero ekyokuba ndi mwabasomesa nga mubagamba basome babe bulungi nga kati ate bali nnyo n'okusinga nga tebannasoma ekyo ngenda kujja nkibagambe naye leero tusoose kino ekyakuba leaders of tomorrow. So gavumenti mbasaba mukwate amasomero gonna mugavunaane ge gasinza obbaleetera obuzibu. Nze nabaddeko eri ku ofiisi za Nuupu naye nagenza okulaba nga bambi olumu tebalina buzibu okitegeera kubanga bagenza oyingira mu byobufuzi nga bakuze ng'olwedde bamanyi nti be bapulezidenti b'enkya nga abasomesa baabawabya dda ate ekisinga okuluma kye kino mwabagamba they are the leaders of tomorrow naye n'abakulu baganidde mu mawoofiisi mwabagamba nga kaakati musome mulaba abo abali mu ntebe we munaakulira simanya ne mutuuka nga nammwe mukuze bajja kuba balitayalinze nga tebalitayalinga ebyo byebyo abaana bye bantumye nze mbabuuze why aren't they retiring? So bannyabo ne basebo nsaba gavumenti eggule omusango ku bannyini masomero olw'okubanga basomesa ebintu ebikyamu basomesa abaana ebintu ebifu ng'abaana they are the leaders of tomorrow kati abaana ne bakula ne batandika ottawaanya gavumenti. So bannyabo ne basebo nsaba gavumenti evunaane amasomero evunaane Ministry of Education and Sports mazima Ministry of Education and Sports yekola kaliculamu kitegeeza bakolera bannayuganda kaliculamu enkyamu abaana bakula bamanyi be ba pulezidenti bakula bamanyi be bagundi b'enkya kati abaana bakuze bagenda okulaba eyali RDC yakyali RDC eyali chairman yakyali chairman eyali Minister of Gundi yakyali Minister of Gundi kyokka babagamba they are ministers of simanya they are leaders of tomorrow kati bwe buzibu nsaba gavumenti muvunaane amasomero bana basigadde tebalina mutawaana muvunaane abo be bayonoona abaana nga babagamba be bakulembeze b'enkya ekyo ndowooza tukirambuludde bannange. Nze Isaac Uganda, please subscribe to our channel if you've not subscribed. Webako tena tonnaba kusubscribinga ku channel yange. Please go there and subscribe to the channel. Okitegeera be getting their updates.